Entambula ogirabye? Sigitegedde. Jangu baby jangu. Lawe si watu boyo tambula. Nga tobyekoze ebyo kuba biri bad Kale jangu ngenda kuwa ku sente nejja kutambula bulungi. Toyamba tolebe byoli mu kutambula ebibi nga tutambula bituzesa. Bubu. Ndikati bubu yana kyategeera. Mukwana. Nanga sisuubira nga kyategeera. Nanga bana babeera batuusayiza sharp. Ndalina kyategeera. Kati ye hamma. Manyiza app ziri ku simu omwo kuliko kati kuliko abantu bye bakola kati jukira nti obusebu twabukiza ku TikTok wawaye n'ogiteeka ku mundi bagigira ku Facebook kati awo n'oyo ate posting ebintu byo ku Facebook olikapoza na kasebu enyo n'era bagisikayo ng'onyitadde yeri abutagala kumanya n'agateekayo bagasikayo ne TikTok ne bagibaninga kati balina zaapu zaabwe eziri eyo mu nkukutu abantu babasinga zibamanyi nga ziriko buli kyomanyi nti kiki babikola ki babifuna babirina twalokonya na bakufanga bena amasimu ne nyaile tubalaba nga gotosobola nakumanya gyoswa bisanga ate kati kankubuli abaana ennaku zino bataganjula amasimu n'okusinga ku omuntu omukulu omwana abadde ebintu mukulu byetasobola kulaba ninduza abaana bandisanje gana amasimu wabyo bino ebisimu bya game ate kigenda mu app endala kigira mu big game nga kigenda mu app ate singa kisobola okugenda mu line omwana asobola okuba gadde mukubirako nga temulimu ebyo bigumu gyebiri ebisimu ebyo kyemanyi nga bya game nga tebigenda mu app bisima YouTube biki tebigenda mu TikTok. Baklansi baffe Abanyondo Glim twasalawo okuleeta ekizigo ekya buli muntu omuddugavu owa chocolate n'omweru waliwo omuddugavu kagongolo nowabeerawo omuddugavu nobeerawo owakataketake nobeerawo n'omuntu omweru so ebizigo byonna tubikola ki tubirina era nga tubawa ebizigo okusinziira ku skini zammwe gwe wenna ayagala okuba nga ate okolamu ka lightening tukuwa ekizigo n'okolamu ka lightening mwagala kusigala ku normal kalayo oba normal skin tukola ebyo kyennyininyini ali e Uganda enyanama tulinayo branch eri Nyanama era nga ennamba z'essimu kweziri bulungi nnyo esooka +256 743 979 564 ey'okubiri eri +256 703 153 458 so mwenna abali e Uganda mutwetanire nga mwita ku namba z'essimu ezo era branch eri Nyanama okumpi ne Moviti ate mwe abali wano mu UAE tutambuza ebizigo bino mu Emirates zonna oli Al Ain oli Sharjah oli Abu Dhabi oli Ras Al Khaimah na yonna gy'obeera oli ate bano batuli wa tuli South Africa tuli luddawa tukosa DHL ate tubanga tukuweereza ekizigo ky'Enyondo Glim nolabika bulungi nnyo ngazi wano wondaba oluusi n'okusingawoko mwebale kutwagala mwebale kutukkiririzaamu mwebale kutuwagira nze Nyondo Glim gino emyezi gye tulimu gibira gya mikolo kwanjula kyala mbaga abana bavudde ku nzijja oba kyali ku nzijja balowooza ki abaana babajjeko ku nzijja naye abaliko ene bwe bulimu abeera n'akaseera ke si bwe kiri aba n'akaseera ke naye nga olwaleero tuze kusingira ddala okwebazaako baklients baffe aba products zaffe zetutunda obadde okimanyi nti baklients abasinga bava Saudi Arabia bwe tutuula mu UAE abasinga bava Abu Dhabi Abu Dhabi
nekuddako Sharjah, nekuddako Dubai, nekuddako Ajumani, nekujjako Ras Al Khaimah, then nekujja kuddako Jakao State Center, Deira ebira Dubai. Deira ebira Dubai. Naye nga ekisinga okunyumira mu byonna bannange bati batukuza mpisa. Muli mutya baddiya? Mugamba ki mugyebalako? Tuli mu bikujjuko bisira bya mikolo era bwe tuvudde gye tuvudde tukakaseeko okuyitirako wano eno kuba tuza kufunako kakunywa tugamba ye bannange twala kwebaza ku bakiransi baffe n'omukolo gye tuvudde ogulabye abaana bakoze omukolo lava eyanamadala gyeri bakoze omukolo musajja yaleese ebintu omuwala yadde akigwana naye alina empisa abaddewo balwanye n'omwami we omanyi n'obugumiikiriza buno bukola ki buwanguza empisa enneeyisa byonna bikola ki musajja wabanga tegeera bulungi akutegedde kiba kikugwana kubanga nze nali manyi bwe kiba kyatteeka nti omusajja alina kusooka kujja waka ne mulyoka mukola ki neweesanga nga mubaddewo omwaka gumu myaka 2 n'emyaka 10 oyo nagamba kale katugendeko ewaka kati katukole ki tulina embaga zetulaba tekiriko no na myaka kuba osanga n'abakulanye abakadde ne beekuba embaga no bakukyembaga naye okugira okukyala era ne bakyala era nga bakyalawa abakulu nga bakadde bakyaliyo anti ne babeera tebaliiyo bakyala ne basangayo abaliwo abeera baliyo ne bakyala nga bamaze okukaddiwa nze okukyala mba nkusaza mba sikyakusobola kale okukyala sikulabako sijja kulabanga abantu bakulu nga bakulu ddala nga bazaala n'abaana bakulu abenkana ngaffe nga olaba maama naga ne muzeeyi ne bakyala ewa maama kale nze mbalaba nga beekuba embaga naye okukyala nze sikirabangako anti era tosobola kwekuba mbaga nga temwanjulanga yesooka oleke anti okukyala kwe kusooka musooka kukyala nemwanjula nemulyoka mugenda mu church nemugenda mu church tosobola kubuuka nogenda ku introduction nga tewakyala owala wena bugezi bwe ne babagatta nga temwakola ki temwayanjula neze bulijjo nalinga mitendera ngera we bitambula naye okukyala sisobola gatta bintu byo bisatu ne tugenda mu kukyala lunaku lwe lumu ne tukola introduction then ne batugatta era kisoboka nti kasitoba ng'obivudde ng'obitandise nga bibina okuba tosobola sooka mbaga nga tonnayanjula tosobola sooka wedding nga tonakwanjula biva mu order kati era bola baba abakulu be bagize be bakoze eki abali ku wedding ab'emikolo bebagasse empeta aba bakulu era baba bakyadde baba sose kukyala kale oyinza osanga oluusi kale nga bakikola emabega oluusi abamu nga tebakikola mabega ne basooka okukyala ne balyoka babagatta mbadde simera badde sikirabangako naye nze seegomba kukyala kwanjula ku myaka mikulu nga nyinzipeza n'abaana nga bakuze like seriously nosanga omuntu nakumba bw'ati nenga mama mukadde mugudu oba tokyanyuma kinyuma ng'okyali kijujulu kati myaka gyaffe waneeno n'onyumira kadaali kyansi webejjidde nze mba sikyagikkiriza era mugamba kasite kubadde guno kusuulamu kampe kambi wano mu kikondoolo ofe nga tokoze ku mukolo era sawasawa yafa neyasika ku myaka egyo wiiti babikola anyway wiiti babuuzeeko baludde okulaba abasinga beebuuza wiiti yalagawa tebakimanyi nawe gyoyeno okakkalabya mirimu balamusizaako abatuwagira mu products zaffe nammwe abatannaba esaawa bazimanyi products zetukola za nakyo nga ffe tutereeza abantu bwe bayonoona edda osanga omuntu nga naye oluusi abantu babakozesa ki abamu omanyi skin eno eri delicate naye abantu basinga tebakimanyi naye osanga nga omuntu akosa byonna byabayagadde waliwo gwe balagirira omwana yali nga skin ng'erabika bubi nga bw'okiwulira ne bamugamba nti nadire Clorox simanyi oba agattemu simanyi oba byali biki omuwala yababuka yenna anti oyo gundi era nze yamuyambako abanga acid sawasawa era alinga nga acid anti era n'ebizigo ebimu abantu abatamanyi kizigo bamanyi bitabula mu bizigo osanga
ng'ayeruse n'ayoleka parts ezimu Wala. ezitayoleka n'ayofuna binnamakula bye sikini n'agyonoona n'agitta neyeyokyayokya nosanga ng'obugalo tebutegeerekeka nga bwa bbulu bwa green nga tebusalawo blue green black nga buli awo Baba naye bateekamu ebintu nze kyemmanyi oba kyenneegomba njagala nnyo okutunuulira omukazi nga bwolaba buti noono waatudde oba yeeyerusa oba teyeeyerusa naye neegomba nnyo omuntu ali ku nakyo nga omutunuulira ku feesi ye sikini eya feesi ogiraba nti efaanagana n'okka wansi mu kifuba nti olaba wonna weewamu n'ojja ku mikono n'omukebera nga y'omu otunaku wano otugalo nituba nga twetumu nga balansinga n'okkirira wansi ku bigere yena ng'afaanana bulungi okutwaliza ewamu nga buli w'omutunulako nga wamaakingira nga olabika bulungi nga wonna otunako ogamba waawo naye n'osanga omuntu nga okutwaliza muneno yeeno kala asalawo n'agifuula ndala eno okudda waggulu n'ebeera kala ndala newano okudda wansi nayo n'ebeera kala ntya nga ye bwe yasalawo n'akola kemikozi ze nga keeru nnyo 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 ng'ogera ngeno ku ngalo n'emikono newano nga muddugavu n'ogamba kino oba musambu ng'alina kala ze biri ngeno waggulu keeru ng'okalaba nti yakoze keeru naye ngeno wansi kaddugavu kamaama oba kati pepsi ne coke pepsi ne fanta waggulu fanta wansi pepsi era naye tebinyuma tebinyuma kinyuma nnyo nnyo omukyala n'obeera nga obalansinga sikini ng'ekola ki nga yonna ebalansinga okuva waggulu ku mutwe paka wansi kagera akasembayo nga omaakinga so tukola products zaffe zino eno ffe tuconcentratinga nnyo ku natural products titugenda kuwa product yo omuntu ng'olina embalabe tukuwe tulina akadagala ke tukuwa okateekako every night when you're going to sleep n'okapplyinga ku skin yo n'ozuuka ku makya sabuni gwe tukuwa tetuwagala omuteeke mu kyangwe weekuute atukola nnyo ensobi abantu abeesiiga ekizigo kyaffe twogera ku kyannakyo neweesanga nga omuntu bw'aba yeesiiga ebizigo bineeno kale ng'atekana ak'ekiro nti waba agenda kukanaabamu ajja kukwata ekyangwe yeekuute ebeera nsobi nayeekuuta nnyo nnyo si kirungi kwekuuta mu feesi feesi okugikuutakuuta ennyo gikalabula ogijjako kano obanga ajjako kano akasusu ojja gireetera binnamakula era ekyasinze n'okweruka ojja kugireetera namakula ogera gireetera ebirwadde ebiralalala so funa akacloth oba katawelo kali very soft kakwate kateeko kasabuni ako katono then onabemu bulungi nnyo kwata amazzi agatukula okola eki oba kozesa engalo zo zino nga bw'oziraba kwata kasabuni kakoleko bwoti oyole bwoti onaabe n'engalo zo tukule bulungi nnyo kati pati zino ezisigadde okuva n'okukka wansi kwata ekyangwe teekamu sabuni weekuute bulungi nnyo okole ki otukule paka wansi naye okwata ekyangwe kiwekuusa wansi eno ku bigere ku kigundi kino ekitya kino bakitaba kino ekintu kino ekisinziro gye bwekuusa yonna n'okikwata n'okiteeka mu feesi akatawero akalina okunaaza feesi kalina kubeera kali very soft bw'oba nga tosobodde kukwasa ngalo zo kukozesa ngalo zo katawero nga kali very soft era sabuni oteekako katono si mungi n'ofuukula nti okola ki nze mbonaabona nnyo batubonaabona nnyo n'abaana abeesiiga ebizigo neweesanga omwana kugamba Rosette this is happening n'omugamba okikosanga bwe nnakugambye okuba ffe product yeyaffe eddagala si just kwesiga byafanga ebiro ebisigadde nti oli ajja n'agamba ngenda ku mulimu oli mu papa newesigasigako newekolako bati n'odduka bw'oba nga tolina time olunaku oluleka egenda ku mulimu nga bw'oli funa akaddeko twolamu katono nnyo nga bw'oli weesige kuno kwonna atwala obudde bwo otwala ekizigo kyo weesiigeko mwonna mu bulago weesiigemu bulungi nnyo kuno kwonna tukyogerera si lwakuba nti kyerusa naye twagala okiwe time so that sikini ebeera yonna ng'ebalansinga ng'erabika bulungi ojja kusanga omuntu nga yagamba sirina budde nayisaako bwisa feesi ate n'atagibunya bulungi nayisaako wano bwoti n'osanga nga wano feesi wano wewati nga kasikini kali mukola kikali kugulowinga naye ng'eni waliwo kale endala ekyaliyo okitegeera nga bakyali agantu abaga balabibala era ne mbakubiriza nnyo nti kaneeno akadagala kakekiraako kwatamu katono okasiga muno bwoti n'okulaba nti okawa time ng'ogenda kwebaka akaseera kako kwebaka weebake nako sula nako okitegeera kawa obudde keesige bulungi nnyo sula nako oli abantu abamu nga balina pimples muno mu bulago nga zaakubamu oba muno mu kifuba oba wano fuba okulaba nti akadagala ako funa engeri gye katuukamu wano mu mugongo oba ng'olina embalabe oba wonna ewali embalabe omuntu akuyambeko oba nemu tutaliiwo ndoza olufuna obanga kagoye oba kaki n'okuutakuuta bwoti azino nga zakadagala katuuseeyo eyo tofayo aye tulina challenge mu kadagala kano nti abantu abasinga
kibazibuwaliramu ne weesanga nti akadagala olw'okuba nti ko kakola ku mbalabe n'okakola kamasaasire saa zino za gundi nafuna senyiga kati akalagala ako olw'okuba nti kakola ku mbalabe kazisikayo munda tulina abaana betuwa products nga kuneeno nga kaskini kuliko obulabe butono okitegeera n'akeesiga n'eziryo kazivaayo kati naayombaamunyononye kati kyenayiga oba kyetwayiga omutumugamba tumulabulirawo nti kana akazigo ojja keesiga naye si sikini zonna nti kasikayo mulimu zengumuko ne kadiiringa nazo muki munda ne bitavaayo ebirala ne bikola ki ne bifulumayo ne kadiiringa nabyo ekyuyi kyabina nti ukaba kabifulumizaayo tugenda kumala bbanga ddene nga kwebiri wayitawo akabanga katono ne bikola ki ne biggwawo n'osigaza dark spots zo then kyeziko ne kibanga kikola kizikotako mpolampola nekirala ngamba nnyo abaana omwana nsobola omugamba nti ekizigo kijja okukolako mu nnaku nnya okulabawo ka change slight change sigamu ne kola change nti nnene change entonotono era omuntu n'ekizigo nayo kyesiga olunaku lumu bbiri osomanya nti ekizigo kirungi exactly naye tembeera mu skin ze ezimu omwana ne mugamba mu nnaku sibaga nnaku bbiri mugamba nnaku nnya kale ku week abamu ne baga week ku weeks bbiri oluusi ne bagamba tugumikize paka weeks bbiri kubanga ojja kusanga omwana omugambye ennaku nnya agambye alooze tiwangambye ennaku nnya sina kyendabawo skin ngumu kituufu naye olwomwana gwowadde olwaleero neesigako leero nenkyo okwosa enkya agamba Rosette waliwo change kisinzira ku sikini mu nnaku ntono waliwo change kati Patricia kagenda okujja kama sikini si yali embi yali embi ne kagira owingirawo mu nnaku zaali ezo 3 kubanga kajja nenenga nalinga nga kawane kesiga ku macha n'ekiro ku macha n'ekiro zaali nnaku ezo nekya sikubiriza nnyo bantu kwesiga nnyo bizigo abantu abeesiga nabyesiga emirundi 3 kwata mpola olunaku lwesigeko omulundi ogwo oba kaleeje ekinene ennyo kubanga ti Patricia nanyina ekigendererwa kyange bizigo bwebiri buli kimu bwekiri lwaki mba ngumiikiriza nze mbina tuli ku source naye jagamba kankole ngoli nesiga emirundi 2 bigenda kuggwako mangu okitegeera ate wetaaga ebeera kasente tekakola ki bwekwata mpola sikini egende empola tolina kyogoba nejja kutereera naye ngaokutta empola product yo kubanga ye namuwanga ku makya n'ekiro kale sikini yangu okukola ki okubanga glowing ate n'ekirala tujja kwekupa yalinga naye kubanga sikini teyalimbi kutwaliza omu yaliko enako brush wali butono brushes nga butono era nga yali lwaki abantu batera okubeera ne sikini embi ennyo abayagala nekikolerawo munange osankira yanti mu byonna biveeko mu nnaku bbiri osankira yanti nga black spots byonna biggweko binamakula naye nga namakula eyo gyayagala eggweko nga yakamumalako emyaka nga kinnamakula kyakirina n'omuwa ekizigo n'agala kiveeko mu nnaku wiiki emu mu nnaku 3 nnaku 4 ebinga namakula eweddeko naye nga abadde naye okumala emyaka n'emyaka nze mbagamba era n'obantu tuwagira nti product tumugamba ddiya ogenda kukiwamuko obudde ekintu kino bali nakyo bbanga kinti bali nakyo omwaka nti kati bali nakyo omwaka naye mu wiiki weeks 2 tugenda kulabawo enjawulo entono beera ogira naawe ojja genda nti kigenda kukola kigenda kukola ekito kinaakola tekizembeya naye oddamu amanyi olagamba yes bivaako namakula egenda ekendera mpola ng'ekendera kikenda oba kivuddemu mu face anti n'omwana ganagamba nti ekikenda nekigenda katono nga nti ekigende mpolampola kireke kigende kati ekyo nikyabino olabawoko change kireke kikole ki so byebyo baganda bange naye nga products weziri mu bungi nnyo ekyo nikyabina katwafuna abadde abatuyambako kubanga abatransportinga goods zaffe oba products zaffe okuzijja mu UAE wa ne Uganda nezituuka mu bitundu ebirala nga mu Gulf countries muno katuteekamu ebintu nga kasente akatransporting nga kasamusamu twasooka tugezaako DHL yali ya bbeeyi ngekulaga nti ye kiro emu bweti ey'ebizigo egenda kugitwalira diramu 3,5,3,7 okiraba kiro emu bweti ebizigo bizitowa kiro emu ojja kwesangamu ebizigo ng'ebyo n'akatono n'akasabbuuni n'obutawera okitegeerayo package y'omwana ng'agenda kugigula sente zange n'okugigula ate ngenda kusasula diramu 3,7 nga nekigwa era sina mwana ogwo yali omu mwana yagenze ekkata naluswata kilayanti wange yagenda ekkata yekka kubanga yatuuka ekkata yava wane nagenda ebizigo bye netuuka eri ne bimugwako ne wayitawo ebbanga n'afuna ebintu byakozesa ffe ekizigo kyaffe bw'okola sikini n'etereera Katonda n'akuyamba ne bako product gy'ogwako ennungi n'esima sikini yo you don't need to come back to us ng'okontinuinga naki naye ate wekiba nga kiganye ng'olemereddwa come back to us tujja kuba tukulinze kanasoto yatuuka eri
nagezaako byagezaako naye alowooza ebizo nga byaweddeyo naye ndi wala kyetagisa kyo kukola okumugaa ku DHL wera agenda okukakasiza ziba ssente mmeka nagamba aserengi sijja kola ki sijja kusobola kale ne munagiriramu emugamba ojja kugezaako olabe okitegeera nagezaako okulaba ku skin products ez'enjawulo eziri omwo skin yagenda neeyongera okukola ki okufa obufi era yankubira essimu nga tala amaaso n'amabega nangamba Rosette mpeereza nanga Rosette mpeereza product yange oba kyetagisa ssente mmeka mpeereza ebintu nga biwerako nga bigenda kummazaako omwaka muki kubanga eno tusobola okumalayo omwaka babbosi bange basooka ne bagamba tukumalayo myezi 3 tuli kati mu myezi 5 sosobola bakola kikubeesiga nze mpeereza ebintu byange embeere nabyo omulundi ogwo omwana nga muweereza bizigo bye buli nnyo nga bituuka ye mwana yekka mu Gulf country yakola ki yampeereza ku ssente za DHL n'azisobola nagula ne sente ya product nange kye nakola ne muteekeramu kwambi product eri extra yali mugezi kubanga yakusaba ebintu bya mwaka mulamba n'asibanga bingiko n'asula ka transport nga kanjimuuko afunye ebintu nga bingimuuko ya myezi 2 peze kikebe kimu era ne mugamba biteeke mu kifo nga kiri cool biteeke mu kifo kasa kibeera nga te product wetatuwako omusana esobola okugumiikiriza omusana wiiki ng'emu oba wiikisi 2 naye wayitawo mbu mwezi ng'eri mu musana esaanuka bweddawo bwetyo eri musana esaanuka eyonooneka era ogiraba nga yeesengejjiza neekola ki neyonooneka naye ate obeera ng'okyadde in a cool place nga weather oba eri moderate tekirina buki ekirina buzibu kisobola okubeera ne kiwangaala omwaka myaka 2 paka expiry date yakyo weekola ki weetuukira nti kati yino bbanga liweddeko era tutunulira nnyo products zino eno nti tetukola nnyo bingi bintu kubeerawo awo oba kusoma bintu byetukozesa bibeerewo awo bi expiring oba bituuke nga binatera oku expiring nga tuwe ba clients baffe tuba tuwona mulimo gwaffe era nze ebiseera ebisinga mulimu n'abaana beŋŋamba ng'omwana ayagala product agala okumpa ssente naye nga waliwo ekibulamu ne mugamba omanyi ddiya nti mu kifo kya kino katunyigirize bwe tunkuteekeremu wano bwenni bwe tisiginize nga njirabye oli naga nti nedda ekyo kikyagala njagala kiri manyi Obama products lwaki bw'okeeranga ku makya n'omanya toddewo business naye ng'omanyi nti nno eri long term teri short term then olina okuba nga weegendereza by'okola nti n'ebyo by'okola oba by'ogoberera birina okuba nga bigenda kugitambuza ku nwanvuwa so si kukoma kumpi nti ngaffe Abanyonyo Glim okutandika okukola zino products tetulina nteekateeka egamba nti awo tunafunamu akasente bwenkana bweka tugenda kukivaamu twagala ebeerewo nga ekola ku nsusu z'abantu abaana abakyala abaami nti neyo tubanga tufudde abaana baffe betuzadde tumaze okubayigiriza kitambula kira kikola kitya nabo babeerewo nga basigala bakola ku nsusu zaki z'abantu nti n'abazzukulu baffe kano olw'ensonga eyo yensonga lwaki tinombeera nga ndaba client nga tumulabye ng'afunyeemuko challenge yona gy'aba afunyemu tufuba okulaba okwogera naye n'okulaba nti tumuyiiza tutya okusobola okulaba nti afuna kyakola ki kyagala kubanga skin za njawulo n'osanga nga obawadde bali 3 mu kifo kye balimu nga 2 banguye okiriyalinga omu nga kikyagaanye skin nga yanjawulo maybe nga waliwo ekibulamu naye tufuba okulaba nti omuntu oyo tumukwata ntulaba nti naye skin ye ekola ki fere tukuwa product tugamba genda tambula ogende enena batugiteekawo ntugiwandikawo mu kitabo ntugisavinga waawo okitegeera tuziteeka mu records zaffe nti oluusi era omuntu agenda okukomawo gamba kyalo nze njagala product yendala olwedde ng'omumanyi okitegeera ngera ng'omujjukira nti oyo client wo okiba kisaanidde okumusalirako n'omugamba kale ddi omanyi nti okomyewo guno mundi gwakusatu nti omanyi nti katufugiremu 20 dirhams katufugiremu 50 oba kaba ku deliveringire for free oba kakibeere bwe kiti nti ffe tulina engeri gitukwatamu ba clients baffe era nga tulina enteekateeka ey'okusasulirako ku ba clients baffe percentage kubanga abasinga mumanyi product bei yaayo abasinga batuguzeko mugimanyi naye twagala buli yali agiguzeeko tuyina percentage tugenda okuba nga tubasasulirako so that mubeere nga muwewukamuuko kitegeera naye nga nammwe abaana abalaba nti nno skin etambudde bulungi product ebatambuliza bulungi ebakoledde bulungi ne mugezaako n'okuwa abantu abalala amanamba gaffe oba contacts zaffe nabo okututuukira babe nga bakola ki nga bafuna ku product eyo muli bantu balungi mwagaliza nze nafunako omwana ntya Katonda omwana naye abeera muki bali babeereyo alukuzi naye ng'asula mu accommodation omuwala alina skin nga mbi what's that omuwala alina skin nga mbi kati omwana oyo
ne wayitawo ebbanga keep quiet ne wayitawo ebbanga Lowi ne wayitawo ebbanga mu kuyitawo ebbanga nga sidde ne lyali tono ng'omwana bala skin ekikola kyalina ebibala abe nga bi dark spots nga skin tetunulwako nga tega abalabe gana agengera nga n'oba nga oyina emmeme ontono tosobola kulya mmere ng'omutunuddeko naye ne byeyasa ne bikola bwe bityo nga mukyafumu okwo omukyalo tuuse so naye twamukolako n'embeera yonna nabeera nga muwala muyonjo alabika bulungi nnyo namwana afuna ne boyfriend however yafuna mu Pakistan ninga mu Pakistan ategeerekeka ategeera yali manager waabwe nti ne sawa zino bali very okay n'omulala yalabika bubi twamuwa product yaffe nagenda ng'omwana agenda akiryalinga mpola mwana tuka ekiseera nga skin ekola bweti ne bamwegomba abaana yakweka ebizigo n'akweka eyo baaga nakweka ekizigo kikuli n'akiyuzaako kuno bustika n'agiziyuzaako ku baleme okumanya kiki kye bakozesa kati omwana lumunyo nga gy'asoba ng'afuna ennamba kuva ku gundi okuba bayiyamu mutya Katonda omwana nga ankubira esiba nga balozeti nkwegayidde waliwo no client ye gundi naye tomugamba wabula njagala product omwana anyumiza story eyo yonna nange kye nakola oli saamugamba kana kye nakola ne mugamba omanyi omutima omubi ekikoledde n'omulala mugambe ekintu ekirungi yeyo ezo zembira zetuweeramu neze nyina abaana kati bangi era abantu beeyagaliza era ze omwana ajja n'apa client mbako kye muwa bw'ajja n'angamba n'antegeeza nti loze nakuwadde client tusiima kubanga agenda okumumuwa naye ng'amanya ate ojjukira abantu abo bali recommendinze ebiseera ebisinga baba nabo bagenda kujja obanga bakurecommendinze oli naye agenda kukwesiga okitegeera bajja kwesiga gambe nti olaba gundi yamumpadde nga naye gwakozesa kitegeeza biki tagenda kubuuza ebibuuzo bingi nnyo ng'omukolako so abaana mu UAE mutulaze omukwano mulimu nti n'omuntu ng'alaba nti product ekola nakolako embeera nakkiriza wakiri oba okufaafaagana nagenda nakozesa abalala munange embeera ebirala muwala munange agenda kumpitako bikitwala tugende nakosa agantu agalala nebimukolako nga bwakola kyate nosanga nga bamuwadde ebintu bya bbeeyi kubanga bya bbeeyi ne bimuwona bwonoonyi kyoba olaba nga tugenda kusanga wano ku TikTok abantu bayomba oyo tatuwa products zaffe oyo atuwokya oyo atukola bw'ati tugenda mpola mpola Robert Sure kyetukola tukikola ki tukitegeera era betukozeeko era nsaba nnyo waliyo omwana atafuna kyayagala omwana oyo waliwo omwana gwe njogerako ennyo yali yasuula ebizigo n'anvuma nemala nemunyinyula kumbe voice note yali agikoze eki tajiwulire gye namunyinyula nti siki yakwefuulamuuko olusinza okwefuula enzo butakola ki oyo nemusootinga nemala nemuwulira yali abisudde namutuka nokumbulo nga nemunonya ku ssimu endala nemufuna nemubuulira nemugadi agenda okuddayo okukeberayo nga najja atawulira voice note then waliwo omulala ate ye tiyafuna kyeyali ayagala n'asirika nze njagala nnyo kiraya nti ajja n'agamba kubanga bizinesi zonna zetukola zibeeramu challenges tubeera kaweweevu kokka okitegeera skin kyova olaba nti ojja kusanga abasawo nga bonna bakugu basomera ekintu kimu osange ngono omusawo endwadde agivumudde osange ng'oli endwadde mulimi okukola ki olusumbiramu n'emikono kayodi mulimu omwana gwe wakolako nze bwe namukolako nangoba nangadanga mukunkolako wiki najja okunkolako nyina abaana benkozeeko ng'abaana bwe bakolako bagamba arozeti yabakola ki mulimu n'emikono agusiimye omuntu n'abasawo n'osanga ng'oli agamaze abaana bange batwala wa musawo Jimmy yabajjanjaba naye ng'ate waliwo n'omusawo omulala yasoma n'okusinga Jimmy nga gundi yemu gye yasomerera naye neweesanga nti ye tawonya abaana baaliwa naye ng'ate oli yasinga nono n'okusoma oba oli awo so oluusi n'emikono gino gikola ki kati era waliwo omuwala oyo wenyina omuwala oyo gwe mbadde gamba gwe nakolako n'asirika yasirika nenziramu nemuwa product nze nganze tiyafuna kyayagala nentumya product kuva eno kampani nga asistane ki nsaba sikini ono omwana nyambe okole ki onkodde bwoto n'agimpiriza n'engimuwa omwana kati nesisa nti bali aba bwe bati sikini ye yagitegeera kugafe tuli omuntu ogwo kale nyina omwana ekizigo mulundi gumu kya myezi nga 6 ku mwaka nekira kinjagala ogaba abaana mulimu yajja n'agula ekizigo mu bubba mu kwekwefu ng'amanyi ngenda kunyiiga Dora nga jantumye ebizigo e Dubai kati nga babimutwalira amala afunamu obuzibuzibu yeekweka amala kumawo Uganda bagwa mukozeeko oba ane
kati nga bwa Dora bikine nga Rosette nafuna buzibu nagenda biki nenga nokugula ebizigo yamaze nakola ki nagula tiyagambye eze mu nkukutu kale nobwa ne Dora munale kiba kibi wantu misize ebintu amaze osirisa abasijja bazze akitegeera nyine okusakola sente zaabwe kati nadawo nagalozati nafunamu ebizibu ki nasifa nasirika nanga kale nafunye nakubira ekifaananyi nenga oli ati ayogera omutima tegukola ki nemuga kale nawo kale tekina buzibu webale biri kanda bye bwengendo kikola lwakuba nti tukola ekintu okusinza ku sikini y'omuntu zojja okusanga nti zibira zanjawulo n'ey'omuntu omuki omulala naye nga omuntu yenna nga azze n'osinkana sister anything agenda okukolako ku bya sikini there's no any problem we still one person bw'osanga witning yakozeko we still one person osanga yenze nkukozeko tukyala omuntu atya omu so tekirina buzibu bw'osinkana sister netika akukoleko era sente sigala mu company bw'osanga witini kakoleko osanga nze kankukoleko sente tulimu kweyawula mbunono bwoli ate fena tukwatagana tukolera wamu era newesanga nga buli kimu kitambula bulungi kitambula bukwakuso awo si wabi naye nga mwebala kutuukirizaamu nammwe abagenda ne mugamba abantu obulungi nga ebizigo byaffe bwe bikola mukola kyamaanyi nnyo sinnafunayo omuntu amalamu bantu maanyi sijja kulimba era abaana mmwe mulimu essaawa entuula nempulira nga muli mpulira essanyu ng'omuntu era ebiseera ebisinga mumajjuga ne bana abaana omwana gye nagambaga Rosette nga mbadde sikikusuubiramu okimanya olwo omwana yansoomooza muna yali yalayini kati ng'ajja tukola product addawa azza ebintu by'okuzanyazanyaawo atambuza omusajja akoze eki ndoza ye amanyi ali kupanishinga oba ali kumpanishinga kakati oluvannyuma yo nga yeekuba mu mutima ng'egye namugamba munagedde abantu obuwala buli batambuza naye nze nkola ki nze nfiirwa oba kyoyagala I don't know naye nze abaafiirwa bosi bagenda okukola ki kati omuwala engeri gye nayogera naye omuwala ng'ajja nziramu bubi nga bw'okiwulira bwe yanziramu obubi nakakana nnyo okuba nze mu bizinensi mbeera muntu wanjawulo okuno omuntu omulala akola ebintu ebirala nakakana nnyo nenjogera naye bulungi nnyo kale omuwala yeewuunya nakubira ogayo mugayo naleeta product n'agimuwa namala nagamba Rosette anyway nze mbadde sikwagala natumiza product nga sijagala I was not willing to take the product I wanted to punish you nemuga yes wadde yagala kale kumpanishinga it's okay naye ate Katonda naye akola ki yeva nejebulaga tukolenga ebintu munsi ya Mungu tojajinganga muntu batumanyi kiki kyakola ki kajwa ginayogera naye yatuka nagamba ne kale mnango oli muntu mulamu badde sikisuubira nti Katonda ngamba Rosette mbadde sikusuubira nti oli boshi nemuga nedda eri gye mundabire eri field ndala I can do what I want ne tujja no business mbera muntu mulalamu ne mubulamu obwa bulijjo n'abantu bembeera nabo bamanyi Rosette yaani era yeeyisala kiki asobola okukola kiki asobola kukola ki tuli twambala characters ezenjalo okusinza kulimo ogenza okukola kyo kufaafagana nabo okitegeera omwana ambi ne munyonyola era yasanyuka nnyo n'atwala ebintu byayitagana nakola ki omwana ali kwakola skin saazo natuma ngento ali mama w'ebizigo nakatwali ya mama w'ebizigo mu bintu ebyokusaaga so nekira abantu bakola zi businesses mulimu abantu aboogera obubi ne beegera ba clients enjuga naye mataringo oli ali kuzanyira kunze nejja sinekira abana balina mu keyi embeera kinyizo bagamba tujajinga muntu ojja kukola omuntu w'ekikyamu bw'okimukula buno onyigiriza ye Katonda wali mu kitabo akola ki wallahi ya Mungu era mubeeramu ababikola naye Katonda wali abeera akola ki bw'ona atokoze business omwana wajja kugikola omuzzukulu wo naye bajja kukimukola wallahi ya Mungu obulamu bw'ensi eno ffe tufiirako abaana baffe tuzadde okubonaabona oba okubawa omukisa bw'okola ekikolwa eky'omukisa abaana bagakutambulira mu kikolwa kyekyaki bw'onatambulira mu evil acts oba evil doings abaana bagakutambulira mu ekyo ekizikiza ekyekibi kyewakola abantu abalala okitegeera so kati kiri gy'oli kubanga tonakyo kifuna mu kukola muntu bubi kiri gy'oli okukola omuntu obulungi n'abaana bo ne baba nga bajja bakola bulungi era ne mu Bible kiwandiikibwa nti okungula ekyo kyokola ki kyosiga bw'oba osize bukyayi wogenda okungula bw'onaasiga emirembe oba essanyu lyogenda okukola ki ate gweonaba nga sigwa obikungudde abaana bo oba azzukulu bajja bikola ki nze ebiseera ebisinga ngenda bawa abantu bintu byebakola olina akola ekintu nga tolina kyomukoze naye n'akikola ng'agala kukulumya tokifunamu wabula kukola kikukulumya gwe nga gwe
Nenga osirika n'ogamba yes. N'osirika n'ogamba yes kino kyo kikoze. Nito kimanyi nti n'okyo kiwandiise ku either muzzukulu wo oba mwana wo ate nga si bya bulimba. Okitegeera. Naawe kamunnyini kubanga naawe gy'obeera oyinza okuba oli mwana oli mu kiyumba oli ku munno omutulugunyize tomanyi bakama ki bagenda kukola. Okitegeera. Abaana gye bali nga ali mu kiyumba nenga amanyi yatereera. Mu kiyumba nga amanyi yakola ki? Yatereera. Kyaggwa. Naye tomanyi bakama bo bagenda kukyuka. Kaona bakukyuza out of blood babadde abalungi l'omutima gwo nolaba enkyukakyuka osobola okuba nga oli mu bufumbo nzije nakwemera nakola kinakwekyuka osobola okuba nga oli mu business yo naawe ebintu byekyanga so bulamu bwasi kyo kyenyiza obagamba oba mu business oba mu bulamu bwe tuwangalira mu byonna bye tukola omuntu obeeranga n'ekisa obeeranga n'empisa enjogera mu bantu obwenkanya obuntu bulamu bintu bikulu nze ekisooka mu byonna obuntu bulamu kwensooka okuyimirira era ojja kulwawo okusanga omwana oba togenda kumusanga nti Rosette yali ya ssente yange oba Rosette twamugamba aleete product nataleeta twamuwa ssente nze abaana bansindikira ssente nkya n'eggulu abaana munsindikira ssente UAE ate abaana ba Saudi Arabia naso sene mbalangiramu kati bampereza ssente nga tebandayiza wallahi ya Mungu lubangamba nga Rosette tugenda kusindikira ssente ku simu tye so ogambe father mother die koze father mother die okufiira mu kitooke kya gonja okufiira ku munyaanye soma okufa nga mbona ne bakugeza ebigambo nga biki nga bingi nenga kye bangamba kubanga nga nkimanyi aba bonyabonyane bakola ki olina asasulira ekintu olina takikola ki kati abo be batulonera business neze nesiga nebaza Katonda witi abana basinga bakola ki banesiga n'abade batanesiga bagenzi bakola ki bafuna mu trust kubanga there is no any woman agenda kumpereza sente ye ya kizigo tujikwaye tujirye tugana okumuwereza ki product weeri wagikwede ba client akwadde sente ogimuwe lwaki ogiremera nti buba bubbi abantu baza product tuzirina nga mpitirivu nyingi bweziti kera nti agala kugulako bwe kati akasasulidde nakasasula sane n'ozisirikira kana ebisigadde bina biyinza okuvunda Katonda mubi yakuba omungu bagaba ennaku z'omuzigabira 100 naye abantu tebakimanyi era nze tunulira abantu omwana nakera ku machana akwata akasinde kake ekinaku bali bikula bano ba agents omwana akwata obukadde bubiri nabwereza oni tijagala visa oli nakwata obukadde bubiri nakola ebibye ye nasirika kanyina eyalidde agezaako kulya sente mu baana nga nzi yakola kye yamu recommending nga yagezaako kubeera omuntu omulungi naye mu byonna sijja kukirekera awo ge mazima ga Katonda okitegeera sente z'abaana nazirya nokwasere y'omwana nogirya nenga tubadde olagenzi nti oli muntu omulungi okitegeera abaana banene sente bazijja wala abamu baziwana kuzeewola waliyo amagoba so abantu bali mu kwesizagala biwa ne Dubai agenda abonebona akole asobola agenda akole tagenze kutuula olaba nti kamugaso okukola mu nsawo y'okusingaani ebyo ebintu bannange bibi oli n'akwesiga oyanga Rosette afune ka visa agenda akole ngayise mubi nga yamanyi gyakajje negwe no maka sente akasobola kusoka kukola mu nsawo yo oba kayina kukola mu nsawo yo mumwe agenze okajja mu nsawo nga sika mugaso byona gyakewoze nga sika mugaso gwe nokola byo kuba gwe nokuyisaawo ebibyo akasente ofunye ka free gwe noyisaawo ebibyo byonna mukwano oba bitegekera abaana bo oba abazzukulu bo kyobula bangaze newala nnyo kabyo omuntu n'akasente bwe kati naze nyina yangamba nze toligagawala that's not how they do rich people balina amabanja abantu beewola abantu balina abaya abantu balya sente weewolozeeyo okitegeera balina emirembe ku mitima nze neebaka n'amagulu nempanika n'okufuuta nenkola ki lwaki kubanga nkimanyi sigenda gugumuka era agenda kukubira simu kungamba Rosette nkubanja pa sente zange nze ntya bbanja ng'omuntu era yanakyogera nga toligagawala nenga wa Mukama Katonda obugaga abunyima okusinga okabya abantu bagende nga nze ngaggawala nebaseeri magolofa ndi very okay negolodde bwenti bulambalamba nenga eri ali mukusula kasisiro bawa bweru ku street nga nze nebase bulungi lwa sente ze sente zo Mukama azinyimanga that's what I always say atenga I mean it si kwekoza mbala kuba ndi mu camera oba ndi muki n'abantu bembera nabo bakimanyi nze sirya sente gye sikoleredde sirya sente ya muntu ekyo Mukama akimanyi era abaana ab'e Saudi Arabia bagezezzaako okubanga batwesiga mwana akuweereza sente zitali ntono si Saudi Arabia yoka enno kyensinga okwewuunyako bana ba clients baffe aba Europe aba bali mu America bali ludda bali mu Europe bali wae abo teri n'omu yali andayizaako nenga agenda kuweereza obukadde ng'obwo
ekituufu ngera muweereza product nasooka nazikuteerako ngera kuweereza product nga ya bubiri oba bubiri kitundu nga kamu ekitundu kakola ki kakusindika nakuweereza no parking ebintu bulungi nnyo kati waliwo omukyala yampeereza ssente nalyoka afuna emergency etambula nanga rosette nfunyemu ka emergency sina address gyengenda kuwa ya muntu yenna agenda ku receivinga bintu byange ninda munsooka enkomewo bali bagenda sima Maria sima Vera Maria bawa nga bana gye bagenda kyagwawo bugwi naye bagenda kumalayo wiki ezo nakwata ssente ezo nenzitereka nenga zino si zange you never know bwakoma nga yekyaze gaga mazigala ssente zange so konzize ssente zange nziremu ebyate kati kanso kenzi noonye kubanga ffe ssente tuzikozesa muzijjawo n'okola kino n'okola kiri kisimu kyakubeera na cash okitegeera ajja oleka okubeera ku bunkenke ssente ze nenkola ssente nzibako wenziteeka nensirika nenga zino si zange omukazi yakomawo nanga Rosette njagala mpeeze product yange nenkwata product y'omukyala neera ku dyekyo nenkwata ssente nenziweereza bulungi nnyo nemuweereza invoice nenga nentula bwe nti nenkola bwe nekwata kasente kange nensikuka nenywako ne kasoda nengamba alhamdulillah akasente kaali kange okitegeera so kati ntolwokuba nti business eno ffe twagala eri short term tindo tuligikolako a few days tuligikolako a few weeks oba just months oba tulina specific years tugamba nti zino ze tugenda okukolamu tukite we can do whatever we want maybe wegibanga emitima embi tugirina naye tubanga twagala okukitambuza kikule nti tukiryeko n'abaana baffe n'abazzukulu baffe then tulina okubeera nga tuli very careful tulina okubeera nga tuli honest nga tuli trustworthy ate nga nebitukola biri ku musingi mutuufu okitegeera era ensonga lwaki nti njogera ne client watugana ne client mazima gokka n'omuga nti ekaire kirina buzibu tuwa ssente ezo naye product ejja kutuwako mu bbanga bweriki okitegeera kati ba client abo batuli luddawa nakuweereza ssente naye ng'akimanyi n'okukola ki okuweereza ebintu nawe n'okola ki n'obiweereza naye nga talina muwadde kati abwe kati kandi abaana ba Saudi Arabia nabo bakiyize batuweereza ssente zaabwe n'omwezi ebintu ne bituuka bulungi nnyo era nagamba alhamdulillah so nze kinyinza obbagamba abaana abampereza ssente zammwe bale ku neesiga era siza wano okweyogezaamu n'okuwoomya mbuno omutire mumpe ssente zammwe nzikube ku mutwe abaana bempadde products nga bampadde ssente zaabwe be bangi era obanga waliwo gwe sinnawa ssente zajje ku media agambe Rosette amini gwe sinnaba kuwa product okitegeera nga nyina n'abaana be nawa product nze nyina n'abaana be nawa product naye nga tebanaa nakunsasula ssente zange kituufu mukusooka naye nga tebanaa nakuzisasula omwana agamba Rosette kakati munnange oba product neggwa nawo nayita mu muntu omulala okufuna product nga yetagadde kukola ki eri abantu nga tebagala kusasula okitegeera naye nga ate nowabeera nga tagadde kusasula kasente kaliiwo nze jangu ngambe Rosette amazima gali ti sirinawo kasente naye njagala product endala ezene zo nzirina oba kasasuleko ziri ez'emabega kati mpe empya tambule bwe tutyo amazima n'obuntubulamu muno mu nsi ya Mungu buwanguza era nze saawa zino singa nafadde ebbanga lyemaze Dubai oba kale singa saafa singa embeera gye ndimu mulaba abantu nga babawunza babakola ebintu kubanga okola abaana ebintu bingi ne bisukka bunolooza ti oli kaweweevu gye biggwera n'ovaako n'owunga oba nofa n'obaaki era nze ba agents abafere Dubai bafudde mu nfe nnu embi okitegeera waliwo client waliwo agent gwe basindika nga bakagenderedde okuva kunogwa wansi n'okola ki yes obye ssente akasira ko ekibisere biba waliyo e Dubai bamusindika kuva eno kugundi zo kusadi za Sharjah Tower ne Sharjah omulenzi oyo yali agent ate nga yeteekamu n'okuba nti akola zi visas anoonya emirimu naye asereza abaana n'akola ki abantu beekuŋŋaanya ne bakoowa basindika omuntu naye bonna badduka tewali n'omu gwe baakwatako oluzinza obulamu ssente yesu ozikubye ozifunye oganyuddwamu ki bakadde baliri bakaaba abaana bakaaba omukazi omulese mu bwannamandu bw'obeera omukyala n'oleka obbaawo n'oleka abaana n'oleka maama mu mbeera embigula kuyagala ekintu ekyamangu nze nga zazzaako okubuulirira ba agents b'e Dubai naye tebawulira bo bamanyi nti nno kano akasente akazze amangu gwe n'okalya ate ebiseera ebisinga osanga abantu nga tebakulaakulana niwaba nga azimbye bizimbe osanga nga bakugamba ebizimbe wabizimba azimba ebizimbe naye ne bamugamba ebizimbe wabizimba awo amataka galiko enkaayana biba n'abifiirwa lwaki oba ofaaki nenze kwata akasente akatono omuntu ayagala okukulaakulana kintu kyobeera okola kwata akasente kumanyi ti kako koba okozesaamu ebintu ebyo ak'omulala jjukira naye abeera akagala okukakozesa mukola ekyaba ayagadde okukola ki omukolya naye abantu abasinga bo bagala bayiseewo ebyabwe naye okola na muntu yayagala nga musimba ekitooke okitegeera bwe musimba ekitooke
nekijja bwekiti nekimera bwekiti kiba tekinaba nakula bulungi oli mangu najena ndugako mangu nenadduka naye ng'ekitooke ekyo kisimbye naye muno okukiryako naye mukirinde kikole ki kikule naye ye najja nanogano terakirinze kukula ye najja nanogandokako mangu nadduka so nga mbadde musobola okukula ne mugabanamu ne mulamu ne mukisimba ekirala maybe mwa kusimba bibiri eguddako ne muzimba bisatu kubanga mulina amanyi ageegatta okuzimba ebiwera n'ebirala ojja nokuba nti wano compound ino nga bw'ogira mugizaamu ebitooke byonna bitya byammwe naye abannayuganda olw'entegeera entono I'm sorry to say so mujagamba nvumu babisaamu amaaso n'obulyake n'obuli abazamanyi n'obwongo obuli n'obutategeera talinda ttooke eryo kukula be bannayuganda enkola yaabwe koze nti experience ezeko nkirabyo oli naninda ne tukiteekawo ekitooke n'agaana kirinde okula ye n'agaana awagulako n'adduka n'andekera ekikolo komba nga kuliko obuliko butya butono so singa badde alinze zinindi obwandekeddeko n'obusatu ne bukula n'enkola ki nendi obwo naye aleera naawabeera akulese bubi nti no kitegeeza amanyi gakulekedde ojja kudda mu kuzimba kimusibadde mbadde babiri mujja kusimba bibiri musimbe ebisatu musimbe n'ebiyitirivu naye kyobalaba nga abayindi batukulaakulanako kubanga beegatta mu kwegatta ne basa ekintu ekyo ne balinda ettooke lyabwe lye basimbye ne balikungula bonna babiri oba basatu oba bana naye teri munnayuganda agenda kugumiikiriza ttooke eryo okukula muliryeko mwenna waakiri alitema n'alitwala nga likuze gwe n'ogaana okuliryako ebyo mbirabye era mbituuseeko walayya mungu ne musimba ekintu gyoli olaba nti kikuze kina we kituuse ye n'akitwala n'agenda n'akuleka sseke gw'olinga nga tayagala okitegeera kumbe ndi singa obeera olinze tugenda kusimba n'ebirala muba mujja kuba mukulaakulana bagamba agali ewamu geegali ennyama mujja kweza ngenda kwekulaakulanya naye kyobula nga abannayuganda tekiwekulaakulanya lwaki nti osanga oli yagala akulaakulanya ensawo ye mweta mulowoozezzaako so okubeera sincere and fair nze banange simana nkinyiza bagamba kuba already what I'm going through is already enough okitegeera naye kyennebaza mukama nti nze obulamu obwange sikirako muntu nenkola buluvube ndino nduvubanira muntu nti nondidde akaseera nze nyina abantu bange nze nyina mikwano gyange bengasse nabo tukole businesses noli walabanga waliwo akawezeewo ye nadduka naako wallahi ya mungu ntya allah nobuuza tugenda kukola tutya ate nagifuna n'empalana ate ekisinga okunyiiza nti oli banange mukama taata omuganda agamba agali ewamu gegaluma ennyama bw'ofuna mukwano gwo mu babiri ne mugamba nti banange ekiriwo kiri nti tukole ekintu kino eno bw'oyita kano nono n'ate n'oli n'aleeta nti ekintu kino kisobola okukola ki okutuyambako nitukola ki nti oba oli awo banga kikozebwamu rozeeti engeri gye nandikifunyemu ejja kubeera ntono naye singa tugassa amaanyi kano ke nandifunye nga ndi bwomu kagenda kweyongerako kubanga twegassa amaanyi tukole ekinene ekikola ki ekisingawo mwegase mulinga basatu mukoze ki mukitandise okitegeera naawe wenyininyini aganye ekyengere mukigabane mu bulungi mukwate n'ekirala okitegeera naawe oba weefiirizza singa obeera obaddewo n'ogamba nti katu kikulaakulanye tulabe nti omu ajja kukikola kijja kukiryako gye kikoma okukula mwena mukola ki mukiryako naye era wano woddukira kano kubeeru tekamala naye abantu tebakimanyi tekamala linda kikule linda kigejje linda ogamba buli omu akole ki otutte kito ogonza okukira titikina kumata kigenda kukkusa n'ekyo ogenda kwagala ekirala era ogenda omulala okyunye omulala ogenda bikola mpaka ddi kati awo abantu we beekyayira ne bakola ekintu noga ati ate wuli kino tugende kyabadde obaleeta abantu obusungu kubanga ssente emenya omuntu okugikola okitegeera tubeereko sinsiya tubeereko abenkanya tubeereko abantu abalumirirwa naye n'osanga oli yeerumiriddwa yekka kyobalanga enkulaakulana namwe omuntu siba emabega ebiseera ebisinga ne mutandika bizinesi n'omuntu oluusi gwohaddemu ssente tataddemu nogamba ye atekemu amaanyi wekoteekemu ssente yabeerewo n'okubintu abitunda tekemu ye maanyi naye nalaba nti kitaddeyo ez'omukuwadde kapita amala bintu by'omuwadde kapita amala gwe naakola ki tunakikugobamu n'akikugobamu ebyo byonna mbirabye ndoza sina kati kyesikoze eki sina gye sirabye so n'olw'ensonga eyo mukama yasinga okumanya nti lwakuba nti bino ebintu bisi tebikola ki tebinneemazaamu tojja kunsanga alina omuntu we mugambe ngenda kukola kino ngenda ku poliisi bla 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 kyona kiri okikwata in a mature way n'olaba okihandolinza otya bw'abanga agaanye n'ogamba mukama gwasinga okukola ki gwasinga okumanya oba n'ogamba kantulangeko mwene engeri oba mweri naye ate ekisinga okunuma nti nze nsobola okwerekereza ekyange oba ssente yange
naye sagala kulekerera ye muntu okufuna essente mu linnya eryange ate naagala azikozese ate nga nze niguba kubama emisumaali ekyo basi jja kigumiikiriza tuba tujja kulwana kupaka kusaawa esembayo kubanga there is no anyway osobola kukwata mu nsaawa eyange ffe tolinga omuntu omu okitegeera byebyo munnange asooka ajje wamma anyway tujja kuddamu twogere wano waliwo akyatuyita just tusobola tugenda tulya endowooza nga obitegeera omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Gleam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Gleam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetoloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Gleam tukukuumira ku mulembe. Nyanda Media ku YouTube, Nyanda Media ku Facebook, Nyanda Media ku WhatsApp. Nyanda Media esinzira Dubai nebuna amawanga gonna walai edukiridde bana Uganda batalina amasirizi. Hey! Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media eri wamu naawe, Nyanda Media. Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media eri wamu naawe, Nyanda Media. Waliwo n'ennyondo charity ebudabudda abantu abatali kayamba. Big up Nyondo Gleam eyo kampuni bwaguga yabizigo kuyoyota nsusu. Waliwo n'ennyondo squad eyambako kuza sente z'abantu ezidibwa bafeke agency e Dubai. Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media eri wamu naawe, Nyanda Media. Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media eri wamu naawe, Nyanda Media. Nyanda Media ku YouTube, Nyanda Media ku Facebook, Nyanda Media ku WhatsApp. Hey! Nyanda Media ku TikTok, Nyanda Media Instagram, Nyanda Media ku Twitter. Yo! Nyanda Media everywhere you go. Nyanda Media Dubai, Nyanda Media Uganda, Nyanda Media to the world. Big up! Nyanda Rosette Mkenkofu. Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media eri wamu naawe, Nyanda Media. Volcano. Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media tuli wamu naawe, Nyanda Media eri wamu naawe, Nyanda Media.